Abalangira n'abambidde Bakyabazinga banange mukaba mutya mwebale kutuuka ku makula Saife Kyabazinga okuba nga atiikirwa ago eriisano ly'amaanyi nze nga nze tusobola kulaga isano lyange aye nga tuli basanyufu tusanukira walala nimmwe tuli walala nimmwe bakaba baba webale kutuuka ku buwanguzi Mukama ayongere okutukuumira ebyanda n'ebyanda Bakagwa Maina n'eiroboozi omugabula Maureen Lugero okuva mu Basoga Community in UAE nga ndidye okwongera okubatangazaamu oba okubahidukiza ku nsonga oba ku programu yaife etambula oba ebaawo buli lwa Sunday programu ekigango mwe twogerera ku bintu eby'endawulo enkuze y'abaana ewaife ebusoga ebyokusoma ebyewaife ebusoga emirimu gitambula gitya eno ku mawanga gye tuwangaalira nga ife abaana abasoga Bakagwa byonna byonna tubyagana mu programu eyo kale n'olwekyo wali ku YouTube channel ife ja tamu Basoga Community in UAE likinga sharinga commenting oyongere okutuwa amaanyi kuki era ffenna tumanye nti wano omwenda tukooneko twidakoonawo commentinga ng'olaga wetwenda twogereko twidatuukawo then ekintu ekindi bw'obanga ku Sunday oba free monna nenda okutegeeza nti programu ejakyukamu tulida kubanga live ku TikTok account yaife ey'Abasoga Community in UAE essaawa 12:00 then buli lwa Sunday otamisinga tubengaku tusharinge tulikinge tupostinge anti kutambuza Busoga anti kutwala Busoga mu buntongi Obusoga tulina okubuwanika Obusoga tibuzimbe aye Obusoga nife beena abaana abasoga ife beena nife tulina okuzimba Obusoga tujja butwala mu buntongi aye tunabutwala tutya mu buntongi nga bw'oyagana vidiyo ey'Omusoga ogibitako bw'oyagana programu eri running bw'Omusoga ogibitako olulimi tuliruwulira ate nga olulimi oluliruwulira kale nkowoola bamuko bamulamu basenga bona bwobuli akakwate ku Busoga n'oyo akaalifu n'akakwate ku Busoga yeena atuukaana okuba nga atweyungako okulikinga programu daife ed'Obusoga bana tulikinge tusharinge tutambuze Obusoga tutwale mu ntongi ale otamisinga buli Sunday programu ekigango by Basoga Community in UAE nze mwene nze moderator owa programu eyo ey'ekigango mba n'abantu ab'endawulo bw'oba wena oyinza okuba nga osobola okuba nga otyama kubanga otyama ku nife okomentinga ku mitimbagano gyaife egy'endawulo nti I want to be part taaku enamba y'eyisimu we shall always contact you tukobere wa programu yaife wetambula oba weba programu ekigango by Basoga Community in UAE